بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الحديد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله بسندرس الله اكرني مسنا ما في السماوات والأرض يبري مقرن منسي وتوالد يبا ملايكا بari مقرو nemunsi ng'ozingiddemu abantu n'ebitonde ebirala bye tumanyi ne bye tutamanyi byonna bitindiriza Allah. wa huwa al-azizu, Allah subhanahu wa ta'ala iwamaanyi atawangulwa, al-hakim, Allah atakola nsobi. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. له ملك السماوات والأرض، الله يعينو بفوزي بغلو ننسي ebitonde ebibiri byonna biri mu buyinza bwe era biri mu control ye. yuhyi, Allah yawa obulamu, wa yumiitu, Allah subhanahu wa ta'ala era yatta. obuyinza bw'okulekawo ekintu nga kiramu n'ekyo ekibadde ekiramu okukijjamu bulamu ne kibeera nga kifa buyinza bwe. wa huwa ala kulli shay'in qadir, ate ku buli kintu kyonna akirinako obuyinza, akirinako amaanyi, kyayagala kyakikola, ate akirinako obusobozi nga tabuuzibwa lwaki okikoze bw'otyo. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول، الله سبحانه وتعالى يكاسانغواو، والآخر، الله سبحانه وتعالى وينكمريرو، والظاهر، الله سبحانه وتعالى ربككو ng'alabikira mu bintu bye yakola n'obuyinza bwe. bw'oba omwetaaza okumulaba tunuulira ebintu bye yakola ojja kutegeera obuyinza bwe n'amaanyi ge. Allah subhanahu wa ta'ala mwalabikira. walbaatinu, Allah subhanahu wa ta'ala oyo yeekwese nga tosobola kulaba bwennyini bwe. wa huwa bikulli shay'in alim, ate nga ku buli kintu kyonna akirinako okumanya, kiriko okumanya kwe, tewali kintu kyatamanyi mu by'omanyi ne by'otamanyi, mu by'olaba ne by'otalaba. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. والذي خلق السماوات والأرض، يويو الله سبحانه وتعالى قلتك جنبا يقول القرنسي في 6 أيام منكم مكاغا زكا ثم رفنما كما ذكر القرنسي استوى على العرش يترير كنا مروندو يعلم ما يلج في الأرض ودنغا لكنا مروندو أماني بلتون نيشبا ينجر متكا oberenga otaddemu mpeke azitegeera abantu abazikwamu bonna bamanyi bulungi. wama yakhruju minha, na buli kyonna ekifuluma mu ttaka kakibeerenga kimeruse bumeruse oluvannyuma lw'okukisimba akimanyi. wama yanzilu mina samaa'i, amanyi buli kimu ekikka okuva mu bbanga. babeere bamalayika nga babadde bazze ku mirimu emitongole, ebeera enkuba ng'ebadde zze okubeera nga emeze ebimera byaffe ng'agituwadde. buli kimu kyonna ekiva mu ttaka oba kiva mu bbanga akimanyi bulungi. amazzi agava mu ttaka ne gabeera nga olw'okwaka kw'omusana gazzeeyo mu bbanga ategeera bulungi kigero ki ekiba kizzeeyo, ate kigero ki ekisigadde mu ttaka ekyo nga kigasa abantu. wama yauruju fiiha, na buli kyonna ekirinnyo okgenda mu ggulu akimanyi bulungi. bamalayika abalinyisa emyoyo gy'abantu ababa bafudde abategeera, n'abo ababa bakka nga balina ebiragiro bye bagenda okukola abategeera bulungi. wama yauruju fiiha, n'ebirinnyo okgenda mu bbanga byonna bitegeera bulungi. nga bwe tugambye nti amazzi gasobola okukka okuva mu bbanga ate ne gabeera nga gaddayo oluvannyuma lw'okwaka kw'omusana ne gaddirayo mu ngeri y'omukka. wa huwa ma'akum, Allah ali wamu nammwe wadde ng'ali ku arshi. tewali kigenda mu maaso kye mukola kyatamanyi, ate era tewali kyatalaba. aina ma kuntum, wonna we muba mubadde abeera nammwe. wallahu, Allah subhanahu wa ta'ala oyo gwe tukubuulira asaanidde okusinza era atenderezebwa. bima ta'maluuna basiiru, buli kye mukola kyonna akiraba bulungi, teyeetaaga kubuulirwa. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. lahu mulku samawati wal ardi, Allah yalina obufuzi bw'eggulu n'ensi, nga buli kyonna ekiri mu nsi muno n'ekiri mu bbanga kiri wansi wa buyinza bwe. wa ila llahi, n'eri Allah subhanahu wa ta'ala
turja'u al-umur ensonga zonna ezijja okuddaabere nga alamula nga bw'ali baalabye. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يولج الليل في النهار ayingiza ekiro mu musana oluusi n'olabanga ekiro kiwanvuko okusinga omusana. wa yuliju nahara fi llayli oluusi ayingiza omusana mu kiro n'olabanga omusana guwanvuyeko okusinga ekiro bwonna buyinza bwe. oluusi n'ajjawo kino n'aleetawo kino tulabanga ekiro kijja ne kivaawo n'omusana ne guyingirawo. byonna buyinza bwe entambula y'ebintu ebyo. wa huwa alimun bidhati sudur. Allah subhanahu wa ta'ala amanyi byonna bye tukola wadde ebyo ebikyali mu bifuba byaffe nga tunnaba bifulumya wadde okubyatula nga tukyalowoozaako birowoozi ne bye tetwannalowoozaako byonna bimanyi bulungi. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba aminu billahi mukkirize Allah oyo gwe twogeddeko alina obuyinza bw'eggulu n'ensi wa rasulihi ate mukkirize n'omubaka we abaweereddwa nga ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam avudde gyali. wa anfiqu ate muwengayooko mimma ja'alakum mustakhlafina fihi nga mutoolaku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yabafuulira ebyokusikiragana. emmaali eyo tusikiragana muyo abafudde ne bagirekera abantu baabwe abalamu ate n'abo abagisigazza nga ejja kubava mu mikono atedde mu mikono gy'abalala. Allah kyatugamba nti ebintu ebyo bye yatufuulira nga bitugenda tusikiragana mu byo tubeere nga obuyinza nga bukyali mu mikono obuyinza nga emmaali ekyali mu mikono gyaffe tutooleyooko kye tuwaayo oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala alisifuula ensonga etuddiramu mu ebyo ebyayitira. falladhina amanu minkum naddala kale laba bano abaasooka okubeera nga bakkiriza mu mmwe. wa anfaqu ne bawaayo abaatusooka okubeera kuno ku nsi abaali abakkiriza ne babeera nga bamuffe bakkiriza basiraamu ne babeera nga bawuliriza bulungi bye babagamba ne bawaayo. wa anfaqu ne bawaayo ku ebyobugagga bye baalina nga bakyali balamu. lahum ajrun kabirun balina empeera ennene eno singa mwali mukimanyi nammwe mwali eyisizza nga abakkiriza abaabasooka abaasobola okwerekereza nga ku bugagga bwe twabawa ne kizuuka nti oluvannyuma lw'okutuuka ewaffe baafuna amakungula amanene. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وما لكم يمبدكم وبتغامب ولنye لا تؤمنون بالله والرسول أرغانيو ككريز الله سبحانه وتعالى والرسول يدعوكم songo mubaka gutuweerezza okujja gye muli abakoowola lunye abakolako da'wa mu ngeri zonna litu'minu birabbikum ng'abakoowola nti mujje mukkirize omulezi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atunenyanga atugamba nti mubadde kimwe abaganye okukkiriza Allah ng'ate omubaka abakoowola lunye ng'abagamba litu'minu birabbikum mujje mukkirize omulezi wammwe Allah oyo gwe twayogeddeko ku ntandika y'essuula alina obuyinza ku buli kintu. wakad akhadha miithaqakum mujjukire ng'ate ddala mu butuufu yakwata dde endagaano yammwe nga mukyali ku migongo gy'abajjajjammwe bwe twali nga tukyali mu nsi nga situnnaba kujja ku nsi eno. Allah subhanahu wa ta'ala yakwata ku mugongo gwa jjajjaffe Adamu nga tukyali kuli n'atugamba nti alastu birabbikum sinze katonda wammwe bwe mulisinza nga mugenze mu bulamu bw'ensi. qaalu bala twaddamu ne tukola endagaano nti yeeweewaawo bwe tuliba nga tuvudde mu bulamu buno ne tugenda ku bulamu bw'ensi bwe tulituukayo tulisinza gwe Allah ne tukola naye endagaano eyo gy'atujjukiza nti waqad akhadha miithaqakum nga mazima ddala Allah yabaggyako dde endagaano yammwe n'agikwata n'agikuuma butiribiri. lwaki babakoowola okubeera abakkiriza oluvannyuma lw'okukola nange endagaano nga muli ku mugongo gwa jjajjammwe Adamu nga mwakkiriza okubeera nti muli nzikiriza? lwaki omubaka gwe mbaweerezza abakoowola lunye mujje mukkirize Allah wammwe ne mubeera nga mwesisiggiriza singa mujjukira endagaano eyo mwali badde nga mwanukuliramu ne mubeera nga musitukiramu. in kuntum mu'minin bwe mubeera nga ddala muli bakkiriza abannama ddala nga bwe mwayogera nti mulibeera abakkiriza ne munzikiriza nga muzze mu bulamu bw'ensi. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور
وإن الله بكم لرؤوف رحيم. هو الذي الله سبحانه وتعالى قتكتجزك سنزا ينزل على عبده آيات يسزا متككم الدوي بينات أمان ينفوغل مسنا غاتو نيونيولين سونغا نيريرانجي بكابرونجي يغال الله سبحانه وتعالى كوكولا تنيونيودي ekyo kyatayagala kitubuulidde amateeka gazzenga gannyonnyola buli nsonga ng'ekinonyezebwa liyukhrijakum min adh-dhulumat abiringa abajja mu bizikiza ebyobutamanya ila nuuri abateeka awali ekitangaala ky'obukkiriza obusiraamu wa inna allaha bikum la ra'ufur rahim so nga ate Allah subhanahu wa ta'ala kumwe mukwata mpola ate nga wakisa yalibadde nga atubonereza nga tamaze kubeera nga atulabula olw'endagaano gye twakola naye nkadde nga tukyali ku migongo gy'abajjajjaffe obanga tuli ku mugongo gwa jjajjaffe Adamu alayhi salamu kuba endagaano yaggwa dda naye ku kisa kye n'obukwata mpola bwe eri ebitonde ebiyitibwa abantu yasalawo abatumire nabbi sallallahu alaihi wasallam abeere nga abajjukiza endagaano eyo tekyalibadde nga kyetaaga omuntu okwekwata omusobooza singa abamaze okutegeera nti bamuyita genda kusinza Allah subhanahu wa ta'ala kubanga yakola dda ne Allah endagaano yalibadde nga asitukiramu okubeera nga akkiriza Allah kubanga afunyeeko omuntu amujjukiza endagaano ye. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وما لكم يمبدكاتيرا لا تنفقوا في سبيل الله alagaanye okuwaayo mu kkubo lya Allah ng'ate bamaze okubannyonnyola nti ebintu by'olina olwaleero eby'obugagga ogenda kubifaamu obirekera abalala obulamu bwe tuliko obulinga misinde gyalira akati ogenda kubeera ng'okakwasa munno omulamu nga gw'ogenze omaze ekisanja kyo Allah abuuza mubadde ky'abeesisigiriza abagaanye okubeera nga mukkiriza so ng'ate era abeewunya okubeera nti alla tunfiku fi sabilillah mugaanye okubeera nga muwaayo mu kkubo lya Allah eddiini ya Allah ebeere ng'egenda mu maaso etambula walillahi miraasu samawati wal ardi songa enkomerero ya byonna Allah yagenda okuira ebiri mu ggulu ne mu nsi nga Allah subhanahu wa ta'ala byonna tujja kubireka abeere nga Allah subhanahu wa ta'ala abisigadde mu buyinza bwe la yastawi minkum atujjukiza nti basobola kwenkana babeere kyekimu mu mmwe man anfaqa ye yawaayo min qabli al-fathi nga tunnaba kuwangula Makka wa qaatala ne yeetaba ne mu kulwana abantu abawaayo obudde obwo nga Makka tennaba kuwangulibwa so nga ate ne batawaayo obuwi ne beetaba n'emibiri gyabwe n'emyoyo gyabwe n'emmaali yaabwe wa qaatala omuntu oyo n'abeera nga oluvannyuma lw'okuwaayo ate yeetabye ne mu kulwana eddiini ya Allah ebeere ng'egenda mu maaso omuntu eyawaayo mu budde obwo ng'eddiini eri mu bwetaavu obuyitirivu bw'okubeera nti esaasaanyizibwa mu nsi muno ng'ate era yeetaaga okuwaayo ulaika a'zamu darajatan abo be bafuna amadaala amanene be bali mu first class abasobola okufuna amadaala amanene nnyo abawaayo obulamu bwabwe ne balwana so nga ate bawaayo n'emmaali yaabwe okubeera nga bataasa eddiini ya Allah omuntu eyakola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tasobola kwenkanika wadde nga wamummwe nga musiraamu naye oyo eddaala lyalimu terisobola kubeera nga lyenkanika tebasobola kwenkana min alladhina anfaqu min ba'du tebasobola kwenkanira ddala kyekimu n'abo abawaayo oluvannyuma lw'okuwangula Makka olw'okubanga obusiraamu bwali bumaze okubeera nga bufuna amaanyi so nga ate ne mu byenfuna bwali bulabika nti buyimiridde bubi waqaatalu baawaayo oluvannyuma lw'okuwangula Makka ne batakoma kuwaayo wabula ne beetaba ne mu kulwana eddiini ya Allah ebeere ng'egenda mu maaso abaasooka okuwaayo ng'obusiraamu tebunnaba kuwangula Makka ne babeera nga bawaddeyo obulamu bwabwe ne bawaayo n'essente n'ebyobugagga bwabwe abo Allah subhanahu wa ta'ala abagambye temusobola benkana basingira ddala abo abawaayo obulamu bwabwe ne bawaayo n'ebyobugagga bwabwe oluvannyuma lw'okuwangula Makka era beffe abagwa mu kiki ekyo kubanga tuwaayo obulamu bwaffe ne tuwaayo ebyobugagga bwaffe so nga ate tubiwaayo oluvannyuma lwakubeera nti Makka yawangulwa wadde nga Allah subhanahu wa ta'ala agambye wa kullan bonna ab'ebiti ebibiri ebyo wa'ada Allahu al-husna Allah yabalaganyisa ejjana wallahu bima ta'maluna khabir Allah byemukola byonna mukenkufu abatusooka era be batukulembera mu buli ngeri yonna Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yabogerako mu suratul waqi'a
والسابقون السابقون أولئك المقربون أبو بكر مانجم first class ebayina ziddiguli ez'amaanyi abayina amadaala amanene kubanga baawaayo obulamu bwabwe ne bawaayo emmaali yaabwe mu kaseera ddala akaali akatuufu naye abaawaayo oluvannyuma lw'okuwangula makka nga bawaddeyo emmaali n'obulamu bwabwe olw'okulafuuba n'eddiini ya allah ebeere ng'egenda mu maaso agambye badde nga bonna twabalaganisa ejjana naye ate bali batukirako nga bayina amadaala agasinga kugafa obunene. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. الله تبوز فابتالي وابرانو من ذا الذي أيوه يسوديو مم أباوليزا يقرض الله أوليك توندا أولي الله سبحانه وتعالى قرضا حسنا إنفراي النونجي empole ennungi kwe kubeera nga ibada gy'oba okoze teweeraalaasa ng'ekigendererwa mu kyo oyagala abantu babeere nga bakulaba oyagala abantu babeere nga bakuwulira so bw'oba owadde muntu tomulangira ate tomugoberezaako binyiizo olw'okubeera nti omuwadde eyo empola Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayita empola ennungi nti ani awola Allah subhanahu wa ta'ala empola ennungi eyo gy'alisinkana nga Allah subhanahu wa ta'ala yagikkiriza fayudaa'ifahu lahu abeere nga naye amukubisizaamu amagoba amanene walahu ajrun karim so nga ate oluvannyuma lwa byonna agenda kufuna empeera ey'ekitiibwa nga ijjana. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم مجكرور ناكو Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti twali badde nga tufaayo nnyo okukolerera olunaku lw'enkomerero olunaku olugenda kubeera lunaku lwa buzibu naddala eri abatakkiriza so nga lugenda kuba lwangu eri abakkiriza. Allah atunyumiza bw'atu ku sayidi y'abakkiriza yawma tara almu'minin walmu'minati olunaku lw'ogenda okulaba abakkiriza abasajja walmu'minati n'abakkiriza abaali abakkuno ku nsi nga bakyala yasaa nuruhum ng'ebitangaala byabwe byakira bayina aidihim maaso gaabwe ku lunaku olulibeera nga luliko enzikiza abantu nga beetaaga ebitangaala okubayisako siraata abakkiriza abasajja n'abakkiriza abakyala oliraba ebitangaala byabwe nga byakira mu maaso gaabwe wa bi aimanihim so nga ebitabo byabwe baabikutte edda mu mikono egya ddyo bonna bubonero obulaga nti abantu abo gye balaga walungi ebyabwe birabika nga birungi nga bamalayika bwe babasanyusa nti bushraakum lyawma olwali bwe mugenda okulaba ku ssanyu lyammwe eryabakuluusanya nga muli ku bulamu bw'ensi ne mwerekereza emmaali yammwe ne mugiwaayo ne mwerekereza ettaka lyammwe ne muliwaayo ku lw'obusiraamu ne mwerekereza ebiseera byammwe ne mugenda emakka n'emmaali yammwe ne mwerekereza okulya emmere ne musiiba bushraakum lyawma olwali bwe mugenda okulaba ku kiyitibwa essanyu lyammwe jannatun tajiri min tahtiha al anhar mugenda okuyingizibwa ejjana ezo ezikulukuta wansi wazo emigga khalidina fiha mwe mugenda okubeera emirembe n'ennaku dhalika huwa alfawzu alazim okwo nno kwe mutuuseeko kwe kwesiima okunene okwannama ddala. Allah subhanahu wa ta'ala yasiima enkola y'emirimu gyammwe. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ng'omaze okuwulira abakkiriza nga bamaze okufuna obulamu obufaananako ng'obwo obw'essanyu yawma yaqulu almunafiquuna walmunafiqaatu ate jjukira olunaku lwe lumu lwe bajja okwogera abannanfuusa abasajja n'abakyala abaalinga ku nsi kuno ng'enzikiriza yaabwe tetegeerekeka balya mu lulime ne mu luzise emisana abeera musiraamu ng'ate ekiro abamusamize abantu ab'ekika ekyo bagenda kugamba lilladina amanu nga bagamba bali abakkiriza abalina ebitangaala nduruna mutulindeko naffe naqtabis min nurikum tubeere nga twemulisaako n'ebitangaala byammwe naye ffe tebatuwadde qiila abakkiriza bagenda kubagamba
irji'u muddeeyo wara'akum emabega wammwe ffe gye twajja ebitangala nga babakudaalira nga babagamba nti mu ebitangala bino tetubifunye wano lwaleero nti batuwadde biwe wabula twabikolerera ku bulamu bw'ensi nammwe bwe muba mwagala okufuna ebitangala ebifaanagana n'ebyaffe nga musuubira nti mujja kubifuna irji'u wara'akum muddeeyo emabega wammwe ku bulamu bw'ensi musabe katonda abazzeeyo ku nsi mukolerere ebitangala bino faltamisu nuuran mulijja kusobola okubeera nga munoonya ebitangaala eyo ffe gye twabijja. Allah subhanahu wa ta'ala atubuulira nti abannanfuusi bagenda kukudaalirwa abakkiriza nga bo bamaze okulaba nga bano bakwasiddwa ebitangaala batambula nabyo balina amatooki ag'emirimu gyabwe agabamulisiza okugenda mu jjana oluvannyuma lw'okubeera nga bamaze okuyita ku siraata. Abannanfuusi balyegomba nti muleke naffe tutambuleko nammwe nga bwe twemulisa babakudaalire nti muddeeyo ku bulamu bw'ensi gye twajja ebitangala nammwe gye muba minoonya bambi olw'obutamanya era bagenda kuddayo bagende basabe Allah abazzeeyo ku bulamu bw'ensi. Naye Allah subhanahu wa ta'ala bw'aliraba nga wakati w'abakkiriza ne wakati w'abannanfuusi abaddayo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abaddiramu abazzeeyo ku nsi waduriba bainahum Allah agenda kubeera nti akuba wakati waabwe bisuurin ekkomera eddene bisuurin ekikomera ng'abakkiriza bali awali okusaasira abatakkiriza babeere nga basigala eno awali obusungu bwa Allah. Ekikomera ekyo lahu baabun nga kiriko eggeeti ennene baatinuhu fiihi rahma ng'eno munda waakyo weewali okusaasira kwa Allah wali abakkiriza wazahiruhu ng'ate n'ebweru waakyo min qibalihi al'azaabu weewali ku sayidi eyo ebibonereza ebiyitirivu. Abannanfuusi bwe baliba nga badduka baddayo olw'amagezi g'abali abakkiriza ge babawadde nti bagende eri Allah bamusabe abazze ku bulamu bw'ensi bw'aliraba nga bazzeeyo era nga bakyuse baddayo okubeera nga boolekera basabe Allah agenda kubateerawo ejjigi ekikomera ekinene ekiribeerako omulyango bano abakkiriza babeere nga basigadde n'awali ekisa kya Allah bano basibirwe n'awali ebibonerezo ku sayidi y'ebibonerezo ebiyitirivu. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti ebiseera ebyo mwali bijjukidde ne muba bakkiriza bennyini abannamaddala ne mubeera nga temuli bannanfuusi nga muli basiraamu ate muli basiraamu mwali badde nga muyingira obusiraamu ne mubbinkira ne mubuggweramu bannange bwe mutaabuggweremu muwulidde nti omunnanfuusi alya mu lulime ne mu luzise ng'oli aga naaga ebigambo bye tebigenda kubeera birungi. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Yunaadunahum bagenda kubakoowoola oluvannyuma lw'okubasibira ebweru awali ebibonerezo ebiyitirivu. Allah subhanahu wa ta'ala agenda agamba Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti yunaadunahum abannanfuusi bagenda kukoowoola abasiraamu abakkiriza abalungi abali abasibiddwa ku sayidi endala alam nakun ma'akum nga babagamba ebigambo ebifaanaganako nga bino nti twali ffenna twalinga ffenna mu mikolo gy'obusiraamu twalinga ffenna nga tweyisa kyekimu alam nakun ma'akum tetwalinga nammwe temutumanyi nti twali basiraamu nga mmwe. Qaalu bagenda kubaddamu babagambe abakkiriza bala weewaawo kyemwogera kituufu walakinnakum naye mazima mmwe fatantum anfusakum emyoyo gyammwe mwagisuula mu biteme ebiyitirivu ne mubeera nga mulya mu lulime ne mu luzise emisana mubeera basiraamu ng'ate ekyo tetumanyi bizimbe tetwamanya nga mmwe bye mukola naye Allah yalinga abimanyira abatadde mu kifo ekifaananako ng'ekyo kyemwogera kituufu twalinga ffenna naye ng'ekiro mulya mu Allah subhanahu wa ta'ala olukwe ne mubeera nga mwekolera byammwe musamira ne mubeera nga mwekolera byammwe mweyisa bubi ne mubeera nga emirimu gye mukola ekiro sigifaanagana gy'emisana emyoyo gya ne mubeera nga mugitadde mu kuzikirira watarabbastum ate era mwabeeranga nga mulindiriza obusiraamu ekizibu kyonna ekijja temwali nga bamativu mu busiraamu nga mulowooza mwali basiraamu naye nga obudde bwonna mulindirira amaanyi agagenda okubeera nga galyawo obusiraamu nga mubeera nga muli baddaboddiira mu bantu abagenda okubeera nga balyawo obusiraamu nga mulinayo obuwagizi nga musuubira nti obudde bwonna obusiraamu buyinza okuggwaawo bwe buliba buweddewo mulibeera nga muli mikwano gy'abo ababumazeewo obudde bwonna mweraliikiriranga nti obusiraamu tebujja kgenda mu maaso so nga ate Allah subhanahu wa ta'ala yali yabakakasa nti obusiraamu bwo bwajjagawanye tebukyadda mabega naye nga temumatira olwabo abaali batalwagala nga bangi ng'ate balina essente n'amaanyi mwasuubiranga nti obudde bwonna obusiraamu bugenda kusaanawo ne mubeera nga mubakwana si kubanga bwe bulisaanawo bali bataasa nga bo balinamu omukwano okwannamaddala
ne nga musuubira okubagamba nti twalinga ffenna mu kuyigganya obusiraamu n'olw'ensonga y'obusiraamu nga bwaweddewo kakati tulina okubeera nga tuyambibwa nammwe twalinga tuli basiraamu naye nga bwe tutyo nga tuli bakessi. Wali abantu ababeera mu busiraamu nga mu butuufu balina okubuusabuusa ti obusiraamu obudde bwonna tebujja kgenda mu maaso nga balina omukwano weeno n'eri bakwano b'abakkiriza ate bakwano kw'abatali bakkiriza ng'obudde bwonna basuubira nti obusiraamu bwe bunaggwaawo bano ababumazeewo bajja kubeera nga babaddiramu babatunuuliza eriiso eddungi olw'omukwano guno bwe babadde nagwo nga bayigganya obusiraamu. Allah agamba nti mazima mmwe emyoyo gyammwe mwagisuula mu kikemo ekizibu watarabbastum buli kanaku nga mulindirira obusiraamu okulaba nti busaanawo wartabtum so nga yateeramu abuusabuusanga nga temukakasa Allah tiyabagamba nti bwo bwajjagawanye mwalinga mubuusabuusa nti bujja kubeerawo buli kaseera nga musuubira nti bugenda wagarratkumul amaniyu ne kubasiriwaza okupulaaninga kwammwe ebirowoozo byammwe bye mwayinanga eby'okubeera nti muli kuno ku nsi obutavaako byabasiriwaza mwasiriwazibwa ne pulaani zammwe empanvu nga buli kaseera musuubira nti ku nsi temujja kuvaako hatta jaa amrullah okutuusa ekiragiro kya Allah lekyajja nga mukyalina pulaani ez'okuba ku nsi Allah n'aleeta ekiragiro kye nti obudde obubeera ku nsi buweddeko ne mutuuka okufa nga ddala mu butuufu temuli basiraamu bamativu na busiraamu bwammwe temuli basiraamu abeeyagalira mu busiraamu bwammwe. Abasiraamu bangi nnyo abatya okuswala okubayita abasiraamu nga ddala mu butuufu si bamativu. Allah subhanahu wa ta'ala abo bayogerako bwe babeera awatali basiraamu baagala kweyisanga batali basiraamu so nga ate bwe babeera n'abasiraamu baagala kweyisanga basiraamu si bamativu n'obusiraamu bwabwe nga n'amannya gaabwe ebiseera ebisinga obungi bagezaako okugafuulafuula gabeere nga si masiraamu nga te masiraamu nga galimu oluntuntu olutali lusiraamu galimu oluntuntu olw'ekirimirimi olutali lwa kisiraamu basobole okubeera nga balaga nti bantu ba mulembe. Allah subhanahu wa ta'ala bagamba nti ekiragiro kya Allah ekibajja ku bulamu bw'ensi kyagenda okujja nga kibasanze temwetegekedde wabula buli kaseera nga mupulaaninga kubeera kuno ku nsi pulaani ezo ne zibasiriwaza ne zibeerabiza nti obudde bwonna mujja kgenda. wagarrakum billahi algharuur ne basiriwaza ne bajja katonda sitaani eyo esiriwaza abantu ng'ebasira ebiwaanyi by'obulamu buli kaseera ekulowoozesa nti obusiraamu bujja kuggwaawo so nga ate bo bwajja bwajjira ddala nebeera ng'ekulowoozesa nti ogira opulaaninga okyalina obulamu so nga ate obulamu bukuweddeko nebeera nga tekwagaza busiraamu bwokubeera nti obumatira obwenyumiririzaamu so nga yeddiini eyannama ddala. Allah subhanahu wa ta'ala kyakujjukiza ng'omunnanfuusi nti sitaani ekulabankanya erabankanya abantu era ekusiriwaza yesiriwaza abantu naye munnanga obudde bwonna okufa kukutuukako bw'onooba tonneetegeka ojja kubeera mu kika ky'abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala baatagenda kuttira ku liiso. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فاليوم olwaleero mwabannanfuusi la yu'khadhu minkum fidyatun tetugenda kujja mu mmwe nguzi yonna ebeere ng'ebanunula nga bwe kimanyiddwa nti wano ku nsi omugagga bw'aba awaddeyo ennunuzi yonna emununula okumuggyako omusanga asobola okuyitawo yadde nga yaguzizza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba olwaleero tetusobola kubeera nga tubajjamu enguzi bayiseewo kubanga ffe tuli bali banguzi wala min alladhina kafaru yatusobola kujja bya bugagga mu bakafiiri bibeere nga beegula nabo babeenunula nabyo okuva mu bibonerezo byaffe. ma'awaakumun naar obuddo bwammwe ababiri abannanfuusi n'abatakkiriza obuddo bwammwe mugenda kubeera nga musirikkira mu muliro mugenda kubeera nga muyingizibwa omuliro ya maulaakum omuliro bwe butaka bwammwe omuliro gye mugenda okulya ebibanja byammwe ye mukwano gwammwe wa bi'sa al-masir naye obudde obwo bugenda kubeera bubi nnyo eri omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gwalisalira bugenda mu muliro. Abannanfuusi n'abatakkiriza bagenda kubeera nga bwe batu bagamba nti nno mugenda kubeera nga musuulibwa mu muliro mubeere nga mulaba obusungu bwa Allah. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم
وكثير منهم فاسقون. الله سبحانه وتعالى قام ألم يأني أكثرة كنكتوك ألم يأني للذين آمنوا أكثرة كنبكتوك يا بابا أبكرزا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إمتما جابوا كولي jemenya jitya jifuna okubeeranga jitiiraddala bwe kiwuliranga Allah subhanahu wa ta'ala ayogeddwako. Allah subhanahu wa ta'ala abuuza nti gwe yeeyita omukkiriza oba gwe omukkiriza owannamaddala akaseera tekannaba kutuuka nga bw'owuliranga Allah ayogeddwako omutima gwo gufunamu okukyuka ne gubeera nga gulina okutya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti alam ya'ni lilladhina amanu tikinnaba kutuuka ekiseera eri abo abakkiriza an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah emitima gyabwe okubeera nga giwulira okutya olw'okubeera nti Allah ayogeddwako. wama nazala min alhaqqi n'amazima ago ge twassa amazima ago agassibwa ku nabbi Muhammadi n'agabatuusaako mwe abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala lwaki ayogerwako emitima gyammwe ne gitatuuka ne gitasigala kyekimu ne muwuliranga owulira amaziga ag'okumutima n'owuliranga owulira ennyiike olw'ebyo by'oba osobezza ebyo ebyo ebiba bikuyitiddeko ezo eswala eziba zibedde ng'ozisadde mu ngeri y'obutali ya buvunaanyizibwa. Allah subhanahu wa ta'ala ayogerwako atya n'osigala nga tokyuseeko ng'ate oli mukkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mwabeeyita abakkiriza akaseera tekannaba kutuuka nga Allah muwulidde ayogerwako okubeera nga mukyusa emitima gyammwe ne giraga obugonvu. wama nazala min alhaqqi n'amazima agassibwa eri Muhammadi nga ye Qur'ani esomwa etya n'osigala nga bwe wabadde oba n'osigala ng'ate olalambadde okusingako ne bw'obadde. Qur'ani ge mazima Allah ayogedde nga buli kyonna ekirimu kikakasa nti mazima eyassa eri nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ebeera etya ng'eyogerwako ng'ate gw'oseka busesi ebeera etya ng'eyogerwako n'obeera nga weesuuliddeyo ogwa naggamba n'ogaana okukyusa. wala yakunu abakkiriza tebasobodde kubeeranga wala yakunu ne batabeeranga kalladhiina utul kitaaba abo bwe twawa ekitabo kyaffe min qabulu olubereberye. Allah tatwagaliza kubeera kyekimu ng'abantu be yawa ebitabo olubereberye lwaffe. fatwala alayhim al-amadu ebbanga ne libeera nga libayiseeko ddene nga n'ekitabo bakirina naye nga bakisoma naye nga tebaganyulwamu. fakasat kulubuhum munnange emitima gyabwe ne gikakanyalira ddala ne giguma ne gibeera ng'amayinja nga ne bw'oba osomye wallahi talina kyakyusaako wabula okubeera ng'ate yeeyongera kulalambala. abantu abaaweebwa ebitabo abaatusooka okufuna ebitabo Allah subhanahu wa ta'ala agamba mwe abakkiriza saalyagadde mubeere ng'abo be nasooka okuwa ebitabo nabibawa ne babeera nga babeera nabyo ebbanga ddene. munnanga okumanyiira nga bwe kuzaala obutatya baasalawo okubeera nga ne bw'okibasomera tebalina kye bajjamu kyakuyiga bakiraba bulabi ng'ekitabo nga bakiwulira nti kitabo kya busiraamu kitabo kya ddiini gundi naye nga tebalinaamu kye bayiga kujjamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abakkiriza ekiseera tekinnatuuka nga Allah bw'aba ayogeddwako owulira ng'ofunyemu enkyukakyuka nga Qur'ani eyo Allah gye yassa ku Muhammadi erimu amazima bw'eba eyogeddwako ng'omutima gwo gufunamu engeri gye gukyukamu nga saalyagadde abakkiriza babeeri ng'abo be nasooka okuwa ebitabo ebbanga eri abayitako eddene nga ekitabo bakirina emitima ne gyeyongera kakanyala. wa kathirun minhum fasiqun abasinga obungi baafa boonoonye awamu n'okubeera nti ekitabo baali bakirina. kati Allah subhanahu wa ta'ala tatwagaliza mbeera efaananako ng'eyo tuffe nga tuli boonoonyi ate nga Qur'ani eri mu mayumba gaffe. abamu bagiteeka mu mmotoka abamu babeera nga bagitimba mu ddiiro abalala bagitimba mu maduuka. ebbanga mwala wattu ne liyitanga ddene oli ng'ekyo yakifuula kabonero kaalabirwako nti eno emmotoka ya musiraamu oba eno ennyumba ya musiraamu oba bino essomero lya busiraamu naye nga ddala mu butuufu ababeeyita abasiraamu Allah subhanahu wa ta'ala abanyiigira okuba n'ekitabo ekyo nga tekisobola kubakolako awamu n'okubeera nti bakikkiriza nti ge mazima agava eri Allah subhanahu wa ta'ala. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلموا ممني أن الله أنت مزمع الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض يا وينسي يفين وبرم بعد موتها رفن مروك فقوى يونغ بلكنا كبدكم سنكم زكتا
Allah subhanahu wa ta'ala n'atonyesa enkuba buli kintu kyonna nakibeera kiramu ekyali kifudde. Qad bayyana lakumul ayati tubannyonnyodde amateeka gaffe buli kadde la'allakum ta'qilun nga tusuubira nti munaabaamu amagezi ne mwebuulirira n'ebyo bye tubagamba ne bisobola okubatuusa kukakasa buli kyonna ekibabuulirwa nti ge mazima. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إن المصدقين مزنا بصدى سينغا بسجا والمصدقات نابا صدى سينغا بشارا وأقرضوا الله قرضا حسنا نابا بورا الله فور النونجي يضاعف لهم أجند كبون جرزاما مكباكي بكيرين جورو ولهم أجر كريم إلى مسوب الزا إمبيرا إيكتي وانا الجنة. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين آمنوا بالله ورسله نابا بكرز الله سبحانه وتعالى نابا تمبي أولئك أبانتواه هم الصديقون ببابو كرا مزمان تدر بكرز غني جبا قرابيلا بكرز الله سبحانه وتعالى أتكزان تابو أبكرز الله nebakiriza n'abatume nga tebasosolawo wakati wa mutume mu batume be bonna nga babakkiriza. Ulaika humu siddiqun, ulaika abantu abo betwogerako humu siddiquna be boogezi b'amazima baayogera amazima nga bali ne Allah mu kukola endagaano tuli babakkiriza era endagaano yaabwe ne babeera nga bagitadde mu nkola ddala mu butuufu ne babeera aboogedde amazima era ebikolwa byabwe ne bibeera nga bitambulira ku nkola y'abatume abo Allah subhanahu wa ta'ala be yabatumira. والشهداء إلى ببجلس أبنى مدد عند ربهم إركتون دواب ببجو كفن برونجي غابسوا بالذات لهم أجرهم ونورهم ببجو كفن فيرايا بالنونجي يجنا تونغاتي نور فنيما نور بنبرين كتبنا بكفنا جنا تجند قاسوا إرتانغارا بيا بيبي بايسا كسرات وانغريجو برونجي بابين غابسوا بروكتام بروكيني رجنا يا الله سبحانه وتعالى الله رسول بالذات nti abo aboogera amazima ne babeera nga bamukkiriza ne bakkiriza n'abatume washuhadaau n'abo abawaddeyo obulamu bwabwe ne bubeera nga buggwereddewo mu kkubo lya Allah battiddwa olw'okubeera nga balwana eddiini ya Allah egende mu maaso. Allah agamba nti inda rabbihim wa Allah waabwe lahum ajruhum bajja kufunayo empeera yaabwe nabo basiime wa nuuruhum ng'ate bajja kubawa ebitangaala byabwe ebiribayisa ku siraata walladhiina kafaru naye abalibeera abatakkiriza وكذبوا بآياتنا نبابيران متيكا غفي بغالين بسيزا بغسد مغروكا أولئك أصحاب الجحيم ويبجوك ينجزوا قمري والجحيم والعياذ بالله. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا ممانين مركزا أنما الحياة الدنيا تمزم بلام بوينسين رقايازا لعب بفانان لدارو بلام بوينسين ومزانيو كبانا ماتيكا نوبلام بوينو كباكا ماتيكا ومزانيو كبانا رسيري رجيري نوبلام بوينو رسيري رجيري اعلموا ممانين أنما الحياة الدنيا لعب نشو بلام بوينسين ومرابا مزانيو ولا هون إرابي نيومو abantu baakala mbulamu bw'ensi eno kulabanga bazanyirako buzanyizi era bagenda mu minyumu obulamu bw'ensi eno Allah subhanahu wa ta'ala buyisa omuzannyo n'ebinyumu waziinatun nakwewunda kwenyiriza abantu ku bulamu bw'ensi basinga kwagalako ebyo ebintu ffenna Allah subhanahu wa ta'ala bayisizza ku lubaati lw'ensi eno basobola okukakasa nti obulamu bw'ensi laibun baagalirako mizannyo walahawun baagalirako ebinyumu bibbiitu waziinatun baagalirako okwenyiriza omuntu alina ebyambalo omuntu alina ebidduka ebirungi alina ebizimbe ebirungi
ebyo bye bulamu byensi bye tuvuganyamu ebitugayaza. Watafaakhurun bainakum, okwewaana wakati wammwe. Abaganda ne beeyagalira ku batali Baganda, abatali Baganda ne beeyagalira ku Baganda, abantu ne beeyagalira abaavu ku bagagga, abagagga ne beeyagalira ku baavu. Watafaakhurun bainakum, obulamu bw'ensi bwonna bujjudde kwewaana okuli wakati wammwe n'okwematira okuli wakati wammwe, ng'abatutumufu beeyagalira ku batali batutumufu. Watakaathurun fil amwal, abantu kujjumbira na kutoba kuyingiwaza bungi bwa nsimbi, bajjumbira kubeera nti buli lunaku akawunti zaabwe zeeyongerako. Ayina 10 ayagala kufuna 20,000, ayina poloti emu ayagala yiika, owayiika ayagala mayiro. Takaathurun fil amwal, abantu balwanagana babbinkana na kubeera nti buli lunaku kuyingiwaza maali. Wal awlaadi, n'abaana, ono ayagala abeere n'abaana abangi, n'awasa n'azzaako n'atuuka n'okuyisa ekikomo ky'abakyala. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamugamba. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atukubidde ekifaananyi ky'obulamu bw'ensi nti abantu abasinga obungi ebyo bye babeeramu. N'atugamba nti mukimanye nti bwe tutunuulidde obulamu bw'ensi n'ebiriko ebikulu, ti i'lamu annama alhayatu dunya la'ibun, mukitegeere nti obulamu bw'ensi muzannyo, abantu baagalako mizannyo. Wala hawun, baagalako binyumu. Wa zinatun, kwenyiriza kwewunda n'okwekolako. Watafaakhurun bainakum, okwewaana okuli wakati wammwe. Ono omuntu yeyagalira ku munne n'akudaalira abalala. Watakaathurun fil amwali, baagala kuyingiwaza nsimbi. Ekyo ekisinga okutumalira ebiseera. Allah subhanahu wa ta'ala ayogera mazima singa oba obyetegereza, kubanga singa abantu bayita okudda eri Allah, b'osanga mu muzikiti si b'osanga mu kisaawe ky'omupiira, bwe beenyiriza nga bagenda ku muzikiti si bwe beenyiriza nga bagenda mu bibbiitu, ate n'ebinyumu ebyeriko ebyenjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byatunnyonnyodde nti obulamu bw'ensi mukitegeere nti ebyo ebikulu ebiriko, naddali eri abantu abatalina kulowooza nti nkya Allah subhanahu wa ta'ala ajja kutunula mu mirimu gyabwe. Naye Allah subhanahu wa ta'ala abagamba kamathali ghaythin, obulamu bw'ensi buno mu butunuulire nti bufaananira ddala ekifaananyi ky'enkuba. Enkuba eyo singa eba etonnye, ajaba al-kuffaara nabaatuhu, abalimi bibasanyusa ebimera byabwe bye baasiganga enkuba etonnye, buli muntu abeera mu ssanyu. Thumma naye wayitawo ebbanga ttono, yahiiju fataraahu musfarran, okiraba nga kigenda kitandika ekimera ekibadde kisiba kitandika okgenda nga kikyusa kkala, n'okiraba nga ddala mu butuufu kifuuse kyenvu. Ekimera ekyo kitandika okgenda nga kifuuka kyenvu ne kikyusa kkala yakyo ekibadde ekya kiragala. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyatugamba nti abalabika nti mujjumbira obulamu mutunuulire ekifaananyi ekyo kyabagamba. Ekintu ekyo yahiiju fataraahu musfarra, kigenda okukala mu maaso eyo, naye nga tekinnakala okiraba fataraahu musfarra, okiraba nga kigenda kikyusa kkala, kigenda ku kkala eya kyenvu kiryoke kituuke ku kukala. Thumma oluvannyuma ng'ate kimaze okubeera nga kikala, yakunu hutaaman, kifuukira ddala essubi oba kiyita essanja. Oluvannyuma lw'okufuuka essanja kiba kirina kusalibwa kubeera nga kibikka lusuku. N'obulamu bw'ensi bwe bufaanagana, omuntu ajja n'atiba nga ddala mu butuufu enkuba emutonnyeko ng'ekimera n'abeera wa kiragala. Thumma oluvannyuma yahiiju, agenda akyusa kkala, fataraahu musfarran, ogenda okulaba awaali enviiri enzirugavu nga kkala ekyuse. Thumma yakunu hutaama, oluvannyuma lwa byonna afuuka ng'essanja nga wakugimusa bitooke, nga naye bamututte wansi w'emiyembe oba emisene, agenda awummulira awo. Bwe bulamu bw'ensi Allah bw'atyo bwabukubye ekifaananyi nti gwabututte mu ssaliri erisoose ng'olimu binyumu na kwesanyusa, okudaalira abalala, kwagala kuzaala abaana bangi, obeere nga weeyagalira ku balala. Akugambye nti obulamu bwo butunuulire ng'ekibala bwe kibeera ekya green ne kikyusa kkala ne kigenda nga kifuuka ekya kyenvu, kyenvu oyo akitwala ku kkala, okukala ssanja. Oluvannyuma lw'essanja naawe ndowooza otegedde kubikka lusuku, naye bw'olimala okubikka olusuku wa fil akhirati, ku lunaku lw'enkomerero lw'oteetegekera, adhaabun shadiidun, waliyo ekibonerezo dekabusa ekiyitirivu, wa maghfiratun min Allah, abo abeetegekera bagenda kusonyiyibwa okuva eri Allah, wa ridwanun, abateekeko n'okusiima kwe. Wamal hayatu dunya, tebuli buli obulamu bw'ensi bubatawaanya illa okuggyako Allah yagadde abagambe mu kifaananyi ekyo ekiruubiriddwamu kubategeeza nti mataa'ul ghurur, kyakweyagalamu ekibasiriwaza naye ng'obudde bwakyo butono. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugambye nti tewaliwo kweyagala kwa nkomeredde nga tuli ku bulamu bw'ensi eno. Embeera etukyukira bwe tuteeteeketeeke tulituuka mu maaso ge ng'ebintu si birungi. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض
أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سابقوا مانغوي سابقوا مفغاني إلى مغفرة من ربكم ونوي مرابا والي okusonyi yibwa okuviri katonda wammwe awo muteekeewo okuvuganya muteekeewo okubeera nga mwanguyira buli wola abantu waliwo Allah subhanahu wa ta'ala akakwesesa konna mwayinza okuyita akusonyiwe kakozese kacyansaako. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum mwanguwe nnyo okweyunira wonna awali okusonyiyibwa okuliva eri Allah subhanahu wa ta'ala buli wola abantu akusobola okubeera ng'okayitamu Allah akusonyiwe ako kanguyira okakole ng'obudde sibunnaba kubeera nga bukukyukira Allah subhanahu wa ta'ala nga tannakojjako bulamu bwansi kubanga wano ku bulamu kukola oluvannyuma lw'okukola kutasulwa. Wa jannatin mweyunire nnyo buli wonna awabateeka eryejjana buli wola abantu awo Allah subhanahu wa ta'ala asobola okuweerawo ejjanaawo akugambye saabiqu muvuganyizeewo saabiqu mwanguyireewo nnyo leka kuyitwako mukisa singa bakugamba nti abange muweeyo mu kkubo lya Allah akakisa ako kakozesa oweeyo ku lw'okubanga kamu ku bujja okuyamba okutuuka awali ejjana na buli kyonna ekikutuusa awali okusonyiyibwa kwa Allah bwe bakugamba nti nyiikira okukola istighfar nyiikira okwegayirira Allah kolako ky'oba osobodde kubanga kikutuusa Allah subhanahu wa ta'ala awali okusaasira kwe kyatugamba nti saabiqu ila maghfiratin min rabbikum mwanguyire nnyo buli kyonna ekinaabatuusa awali okusonyiyibwa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala wa jannatin mwanguyire nnyo bonna wanaabatuusa eryejjana aruduha obugazi bw'ejjana ka'arudi samaa'i wal ard bulinga obugazi bw'eggulu n'ensi nga ddala mu butuufu singa oba yaliiridde eggulu n'ensi bwe liggwayo eggulu n'oteekako ensi obugazi obwo Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala okukutegeeza kubanga kyekintu ky'omanyi basobole okubeera nga bakutegeeza nti toggwamu maanyi nti abanaakola ebirungi bangi ate tulibeerawa akugambye nti ejjana ngazi obugazi bw'ayagadde okukusembereza nga gwe omuntu otegeere bwe bugazi bw'eggulu n'ensi. Uiddat lilladhina amanu billahi wa rusulih yateekerwateekerwa ejjana abo bokka abakkiriza Allah n'abatume be dhalika fadlullahi yutiihi man yasha ekyo nno nakyo kyengera Allah kiwa gwayagadde ekyobukkiriza obw'ekika ekyo wallahu dhul fadli alazim Allah ye nannyini byengera ebinene asobola okugabira omuntu ekyengera ate n'atakiwa mulala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusobozese okukola ebyo ebinaatutuusa awali okusonyiwa kwe ate ebinaatutuusira awali ejjanaye. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض وليو kintu kyonna kyakalenje kisobola kutuuka ku nsi yammwe eno gamba ng'okugumbuka okuyiika kw'ensozi gamba ng'entambula y'embuyaga okukyuka n'ereeta tsunami gamba ng'ensozi okubeera nga zibwatuka omuliro. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ma asaba min musibatin fil ardi eriyo musiba gwonna guyinza kutuuka ku nsi yammwe eno gamba ng'amataba gamba ng'ekyeya wala fi anfusikum wadde ku myoyo gyammwe mwe kennyini tewaliyo musiba guyinza kubeera nga gutuuka ku mwoyo gwo gamba ng'obulwadde akisidenti okufwa okunyagibwa byonna ebikosa omwoyo gwo Allah ayagala okukugumya nti kyonna ekiba kituuse ku nsi yammwe oba ekiba kibatuuseeko mummwe kennyini ku myoyo gyammwe tewaliyo kigwawo nga Allah takimanyi wabula illa fi kitabin nga buli kyonna kigwawo nga kyamala dde okubeera nga kiwandiikibwa mu fayiro min qabli an nabra'aha nga tetunnaba kukibatuusaako. Allah subhanahu wa ta'ala ayina fayiro ennene okutambulira puroguraamu y'ensi n'eggulu nga buli kyonna ekigwawo tekigwawo nti kiguddewo ku olwo mu ndaba yaffe tulaba nga kiguddewo ku olwo naye mu mmanya ya Allah aba yakitegeera dda nti pulaani kyaggwa dda okupulaaninga ku lawhil mahfuz nti ensi erituukako kintu gundi mu mwaka gundi oba omwoyo gwa muntu gundi gulituukako ekintu gundi mu kiseera gundi. Ebyo byonna Allah atugumya tubeere bagumu nti buli kyonna ekigwawo tekiyinza kugwa illa okujjako fi kitaabin kiri mu fayiro ya lawhil mahfuz min qabli an nabraha nga tetunnaba kubeera nti tukibatuusaako ekyo kyaggwa dda buli kimu tukirina. Inna dhalika ala Allahi yasir ekyo kyolabanga ekinene oba ekizibu ku Allah subhanahu wa ta'ala kitono. Allah subhanahu wa ta'ala
okubeera nti yakola puroguramu y'ensi eno nga bwe yatugamba hadiisi eya nabbi sallam nti mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala bye yasooka okukola yali kalaamu n'agigamba ewandiike ensi bw'eritambula n'eggulu. Ekkalaamu n'ewandiika puroguramu y'ensi eno okuva lwe baagitonda mpaka lw'erisaanawo n'eggulu paka lwe lirisaanawo. Kati Allah akutegeeza nti buli kyonna ekituuka ku nsi yammwe ne ku myoyo gyammwe temwekanga nnyo eno gyendi si accidenti wabula kyaggwa dda yadde nga kibadde mmwe temunnaba kubeera nga kibabikkulirwa. Inna dhalika ala Allahi yasir, mazima ekyo ku Allah subhanahu wa ta'ala kyangu nnyo. Ekyokusemberezaako singa omuntu abeera ne famire ewaka oba omuntu ng'alina essomero ly'ekisulo akola puroguramu butte ettaamu yonna bw'anaagiyitamu, abaana b'ekisulo okubattira ente olunaku lwe bagisse bayinza okukiraba nga kyewuunyisa naye ng'ate nannyini ssomero yali yakikola dda mu puroguramu ye y'ettaamu eyo. Kale Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti buli kyonna ekigwawo nze gyendi tekyewuunyisa wadde mumbadde temunnakitegeera naye ng'eno mu fayiro yange eya lawhil mahfuz okutambulira puroguramu y'eggulu n'ensi mba namala dda okubeera nga nakissa mu buwandiike. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Allah lakyatubuulidde ekintu ekyo akitubuulidde likayi la ta'saw ala ma faatakum, nkyogedde bwe ntyo muleke okubeera nga musaalirwa kwekyo ekiba kibayiseeko oba ekiba kikusubye. Ekintu kyonna bwe kikusuba ng'omaze okutegeera aya eri ekulembedde saagala osaalirwe kiwanvu. Lwaki? Kubanga Allah yali teyakikugerera mu kumanya kw'okwedda. Allah subhanahu wa ta'ala kyagambye likayi la ta'saw ala ma faatakum, saagadde mubeere nga musaalirwa kinene ku bibasubye. Wala tafrahu bima ataakum, ate saagadde musanyuke mujaganye kiwanvu ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byaba abatuusizzaako nga mubifunye. Singa oba ofunye eby'obugagga leka kubeera nti osanyuka nnyo n'oyitawo, okwo kwali kuteekateeka kwa Allah. Era singa obugagga bukuggwako so leka kunakuwala nnyo kubanga eyali nteekateeka ya Allah eyaggwa edda. Wallahu la yuhibbu, Allah tayagalira ddala kulla mukhtaalin, buli yenna omuntu ow'amalala, fakuurin, agenda yeyagalira ku balala ebintu ng'abiyita magezi ge, ebintu ng'abiyita pulaani ye. Buli kye tukola kyaggwa dda okupulaaninga. Allah tayagadde osaalirwe ekikuyiseeko singa omuntu oba weesimbyewo nga memba wa parliament oba pulezidenti kyali kyaggwa dda nti togenda kuba so ng'ate gwayiseemu leka gayita magezi go nakukola nnyo na ssente zo, kyali kyaggwa dda Allah subhanahu wa ta'ala okukiggerera. Allah kyayagadde mu kyo, wallahu la yuhibbu, tayagalira ddala kulla mukhtaalin, buli muntu yenna ow'amalala, fakuuri eyagalira ku balala ng'ebintu abiyita magezi ge. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. الذين يبخلون abantu abakodowola wayamuruna annasa bilbukhli, ate ne batakoma kubeera nti bo be bakodo bokka naye bannaabwe abaagala okuwaayo nabo nga babalolamu amaanyi babalagira okubeera abakodo. Wayamuruna annasa bilbukhli, ne balagira abantu abalala nabo bakodowalenga bo, yetawaddeeyo so ng'ate abaagala okuwaayo nabo abaterebula ng'agamba nti nze sikyawa busiraamu byange, buli kyobawa bakyonoona bwonoonye. Allah agamba nti abantu ab'ekika ekyo si balungi. Waman yatawalla, omuntu yenna anaakuba amabega ne yeesuulirayo ogwannagamba ku bye twogera mu Qur'an, fa inna Allaha huwa alghaniyu, Allah ye mugagga yadde ggwe toomuwe, obusiraamu bujja kusigala nga bugenda mu maaso. Alhamid, Allah yeebazibwa. Ebitonde bingi nnyo bulijjo ebisaddaako ebintu byabyo naye nga byagala kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Olina agamba nze ettaka ndiwaddeyo nga neebaza Allah olw'okuntuusaako kino, nze nkoze bwe nti nga njagala kwebaza Allah olw'okuntuusaako kino. Bingi nnyo muno mu nsi wakodowala Allah subhanahu wa ta'ala talina kyeyeeguyamu ekyo ky'osirikidde. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.
laqad arsalna mazima ffe twatuma dda rusulana abatume baffe bajja dda ku nsi kuno bilbayinaati ne baleeta ensonga eziri mu ddiiro ez'enkukunala ezirabikako nga bwe bakugaana ekintu ddala mu magezi naawe bw'okisengejja olaba nga ddala si kituufu. Twaleeta dda amateeka gaffe ne tubeera nga tugakwasiza abatume baffe aganaatambuza obulamu bw'ensi nga galikkirira bulungi. wa anzalna ma'ahumul kitaaba, abatume baffe twabasanga balina ebitabo mwe bajja okujja amateeka ago ge basomera abantu baabwe bagatambulireko. wal minzaana, ne tubateerawo okulamula okw'obwenkanya liyakuuma annaasu bilqisti, nga kyetwagala babeere nga balamuza abantu obwenkanya waleme okubeerawo okusaliriza nga ddala mu butuufu Allah subhanahu wa ta'ala buli okulamula kuwe kwali ogaana kugaane naye nga ge mazima ag'enkukunala. olwaleero singa olaba obusiraamu bwagamba omuntu singa aba ayenze nga mufumbatibwe, abantu ne bagaana okubeera ng'ekyo bakikkiriza. naye olw'okuba nti eddiini ya Allah ekwatagana n'obutonde bw'omuntu, omuntu yenna kabe musiraamu kabe nga si musiraamu obalaba bulijjo ku gataliiko nfuufu ku ttivi nga omusajja atemye mukazi we, omusajja atemye omusajja abadde ayagala mukyala we n'amutta. Allah subhanahu wa ta'ala teyali abagambye nti kyekirina okuba, abantu ne bagaana okukiteeka mu mateeka agabafuga, abantu bawagaanye era ne babeera nga batuukiriza Allah subhanahu wa ta'ala kyeyali ayagadde kibeere era ne bakikola nga bwe yali akyagadde. kale Allah subhanahu wa ta'ala amazima ge yaleeta ne bw'oganyigiriza, abantu bo mu butonde bwabwe bagateeka mu nkola, wadde nga gavumenti ez'ebika ebyenjawulo zo zakyusa, naye ng'abantu mu bubumbwa bwabwe ekyo bakyekolera, kubanga eddiini eno ya bubumbwa ekwatagana n'obubumbwa bw'omuntu. Allah kyava agamba nti twaleeta obwenkanya wakati w'abantu nga twagala abantu bawangalire mu bwenkanya. wa anzalna alhadida, faabasse ekyuma, fiihi, mu kyuma ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yatusiza ebyuma bibeere nga bituweereza, birimu emigaso. Allah nga bw'agamba fiihi ba'sun shadidun, birimu obulungi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba fiihi, mulimu mu byuma ba'sun shadidun, mulimu obulabe obw'amaanyi singa oba ekyuma ekyo kikozesezza bubi. ekyuma ekyo kikuyinza okutuusa kufa, gamba ng'emmundu, gamba ng'ejjambiya, gamba ng'effumu. fiihi ba'sun shadidun, ebyuma ebyo ffe twabissa ku nsi kuno naye nga birimu obubi buyitirivu, so ng'ate wa manafi'u linnaas, nga bulimu emigaso eri abantu. mulimu emigaso eri abantu mu byuma, so ng'ate enkozesa yabyo embi biyinza okutuusa ku bubi bw'olaba nga buyitirivu. waliya'lama Allah yayagala amanye oluvannyuma lw'okubawa ebyuma ma yansuruhu, baani abanamutaasa, wa rusulahu, ne bataasa ababaka be, bilghaibi, yadde nga tebamulabyeko, oba bilghaibi, yadde nga abatuma abo tebabalabyeko. olwaleero tuyinza okubeera nga ffe bannabbi tetwabalabako, naye nga ani anaataasa eddiini awamu n'okubeera nga talabye ku nnabbi. Allah subhanahu wa ta'ala talabwangako, naye ani anaataasa eddiini ya Allah yadde nga tamulabyeko. Allah kyagamba subhanahu wa ta'ala nti nabasiza ebyuma bibeere nga bibayamba okubeera nga mutaasa eddiini ya Allah, okubeera nga mutaasa abatume ba Allah eddiini esaasane, wadde nga Allah temumulabako, so nga wadde bannabbi temubalabyeko. inna Allah, mazima Allah qawiyyun, w'amaanyi, azizun, tawangulwa, ebintu bye birina okuyitawo wadde nga abantu tebaagala, naye enkomerero ya byonna Allah subhanahu wa ta'ala ebyo birina okufuna obuwanguzi. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. walaqad arsalna nuhan, mazima mu batume be twatuma nga mwe simunnaba kubeerawo nga bw'agambye ekyatusisa ebyuma kubeera nga twagala tulaba ani anaataasa eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala ayagala okukutegeeza abamu ku batume abaayita ku nsi eno ng'agamba nti walaqad arsalna nuhan, ffe mazima ddala ffe twatuma nabbi Nuh wa Ibrahima ne Ibrahim, wa ja'alna, ate ne tuteeka fi dhurriyyatihima an-nubuwwa, twateeka obwannabbi mu zadde lyabwe abantu abo ababiri, wal kitaaba, ate tubeera nga buli nabbi gwe tutumye tumuweerako ekitabo ku bwannabbi bwe. faminhum, mu bazzukulu abo twazuulamu muhtadin, mulimu abaaluŋŋama, mulimu abazzukulu abaali abalungi ne baluŋŋama. faminhum muhtadin, mwabangamu omuzzukulu ategedde n'aluŋŋama. wa kathiirun minhum fasiqun, wadde nga abasinga obungi baafanga boonoonye, naye era 10 nga bwe litakyawa omu mwabangamu akkiriza nabbi oyo ye mu bazzukulu b'abantu abo n'aluŋŋama. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم
وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ثم رفنما خفينا تواكبرزاكو على آثارهم كبوف بوابوي بجابا جنسي برسلنا توجانغا تكبرزاكا باتمي بسفنغا بجو رفنما روابا جابا بفدهو وخفينا غامبا بتواكبرزاكو مبوف بوابمو بعيسى بن مريم أتواليت عيسى متبنوا مريم وآتيناه الإنجيل ويتوامو كتاب الشيوسي إنجيل والنبي بجابانجي نياسازوا قبولك عيسى عليه السلام نكتاب الشيوسي الإنجيل وجعلنا تواتيكا في قلوب الذين اتبعوه ممتما جابو أباغو برانغ عيسى موالينغ موشي رأفة موالينغ موبقواتا مبولا ورحمة إلى موابانغ موكساسلا أبانتو أباغو برانغ عيسى عليه السلام ngachali onuruvanye maruo kuvawo kwe abali kunonoye abali kudini entufu bayinange kisano kusasira n'obukwata mpola naye Allah agamba nti ate abagenda baddirira oluvanyuma eddiini bagiteekamu Allah subhanahu wa ta'ala by'atabalagira gamba nga warahabaniyatan ekyokwesiba mu masinzizo ne bagaana okuwasa n'okufumbirwa ibtadauha eyo bid'a yaabwe bye bagyegunjizaawo ekyo kipya twakibafeekako era sikyali kya mu ddiini makatabnaha alayhim twakibawandikako nti kyali mu bitabo by'eddiini yaabwe illa okujjako bo bwe baatuula abaddawo baalabanga nti ibtigaa ridwanillah kyekijja okubatuusa owali okusiima kwa Allah bamulage nti bannaddiini nnyo Allah agamba nti fama raawuha eddiini eyo tebaagisumba era tebaagirabirira bulungi haqqa riayatiha mu bukakafu bw'okugisumba mu bukakafu bw'okugirabirira baagizanyiramu ne bongeramu ne bajjamu naye nga banoonyambo Allah subhanahu wa ta'ala abasiime ne babeera nga beeteeramu amateeka ate ge batajja kusobola fa aataina alladhina amanu minhum ajrahum abaali nga abakkiriza mu bo twabawanga empeera yaffe musera abaali ku nnono entuufu eya Isa baafuna empeera yaabwe wa kathiirun minhum fasiqun naye abasinga obungi mu bo twesanga ng'era boonoonyi. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا أبانجم وأبكرزا اتقوا الله متي الله أبكرزا ونباقوا bali ku mulembe nga bakkiririza wali ku mulembe kwa nabbi Muhammad naye abantu abo abali bakkiririza mu Tawrat eya Musa alayhi salam abali bakkiririza mu Injil eya Isa alayhi salam wali wabakkiriza abannamaddala abali ku bitabo ebyo wadde nga bali batono abali ku nnono entuufu naye Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okuleeta nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nti ababadde abakkiriza ku bannabbi bali abakulembedde tubaleetedde nabbi omupya musale ekkubo mukurosinga ate mukkirize nabbi ono Allah subhanahu wa ta'ala gw'abaleetedde mwalimu abasajja nga Abdullah ibn Salman al-Faris n'abasajja ababafaanana ne basala eddiiro olw'okubeera nti baali bamativu nti nabbi oyo azze yoyo nabbi yalangibwa mu bitabo byabwe wadde nga abaasooka abagenda baddawo bakola kinene nnyo okusangulawo mu bitabo byabwe ebintu ebyali biranga nabbi ono Allah wano bayogerako ng'abayita ya ayuha alladhina amanu abanga ababadde abakkiriza mmwe nga mukkiriza Isa ne Musa ne nga muli ku nnono y'ebitabo ebitukuvu ebibaddewo ittaqullaha mugende mu maaso n'okutya Allah wammwe kubanga Isa teyasomesa n'ono kyaleese wa aminu birasulihi mukkirize mubaka wono Muhammad aliwo kati yu'tikum kifulaini ajja kubawa emigabo ebiri min rahmatihi olw'okusaasira kwe kubanga muli abakkiriza abeeno n'abeeri wayaj'al lakum nuura alibateerawo ekitangaala tamshuna bihi temulitambula nakyo nga mugenda eri ejjana nga muyita ku sirata yaghfir lakum alibasonyiwa ebiyitidde ng'abantu wallahu ghafurun rahim Allah musonyi ate musaasizi. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء
والله ذو الفضل العظيم لئلا يعلم الله يشكوزي وبرو كتجيرا نوكمانيا أهل الكتاب كبان طبابا الدبين كتابي شكدي ألا يقدرون على شيء من فضل الله يتوسط لنا كتنكبيرا غبزيزي كنتو تنمو بنونجي بياكتوندا Allah subhanahu wa ta'ala lira sazeewo nabbi Muhammad abemba warabu tebasobola bali ababadde n'ebitabi bikulembeddenga bulijjo wadde babaddenga abawarabu sibe bali mu nabbi naye olwaleero ekirabo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala asazeewo akiwa abawarabu abaleetere nabbi nga muwarabu ababadde balina ekitabo nga si bawarabu bakitegeere nti tebasobola kubeera nga bakugira ekirungi Allah kyabasazeewo okuwa omuntu yenna wa anna alfadla biyadillah nti ekirungi kiri mu mikono gya Allah yu'tiihi man yashaa kiwa gw'aba ayagadde wallahu dhul fadli alazim Allah yenna nnyini birungi ebinene ye tabuuzibwa nti lwaki leero ate okoze bw'oti ate lwaki kino okikoze bw'oti